yes, tukaniriza mpola ku mukutuba ffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi wa Mtantambi Kimso namono Kibwe Maxudi Junior webala kwante tamana naffe webala kwante twagala webala kwante tukkiriza mu webala kwante Eva ojo wano yes no gamba nti yes limoja Uganda mukamoli the only channel jolino kuba nti otambulirako blood wange ngera kusaba ekintu kimu mwana wa mama genda masomo kuba nti subscribinga genda masomo kuba nti likinga genda masomo kuba nti commentinga gena no mu maaso osobola okuba nti otuwa feedback kikyolowooza ku story nga bwe tuba tuzitaddeyo oli wa mukisa oli wa nkizo nnyo okusigala nti okola naffe ebbanga lyonna oli wa mukisa nnyo okuba nti otambula naffe naffe tuli ba mukisa okuba nti tukutwasala okuba nti tukuweereza mbatumireko bakyaliba nga bali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga olunaku lwa leero ngenda kuba nti onkuleetera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe kogata ne blogger amanyikiddwa nga Olex Isma muna NRM mpola tula okalira olunaku lwa leero yes musajja mukulu amanyikiddwa nga Olex Isma success ageze masono kuba nti yes amitinga long time crush we oba mukyala we amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe wali ku NTV Nespark TV mpola. And now wabadengawo olutalo wakati wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Kigondo Uncle Bruno ke kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Isma ng'ebiseera ebisinga bano olutalo tebaluteeka ku mulala olutalo luva ku Farida yes olutalo luva ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe Isma abadde alanga yes Bruno ke okuba nti ebiseera ebisinga bimalira yes mu maka ga Farida Nakazibwe era ng'ebiseera ebisinga omusajja abadde agenda maaso n'okuba nti akyuzinga Bruno Kero okuba nti agenda maaso n'okuba nti adeetinga abakyala bakulu n'okuba nti obaoliawo agenda maaso n'okuba nti afuna omukwano ewa Farida Nakazibwe kino nno kiraga mu positi za Isma zazze ateeka ku social media ez'enjawulo era nga agenda maaso n'okuba nti agenda ku TV ne ku radios ez'enjawulo ng'akuba musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Kigondo ffenna tumanyi oba bannamawulire abasinga bakimanyi bulungi ne ba entertainers akogata ne ba stakeholders mu entertainment industry musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno ke ennaku zino Farida yabadde amukwasaganya era nga Farida almost ye manager takoma just ku finance nga ku facilitating music we wabula n'okukwasaganya omuntu wa wansi ebiseera ebisinga Bruno ke abadde alabibwako ne musajja mukulu amanyikiddwa ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe atandise okubeerawo yes bagenze mu maaso n'okuba nti batandika okubanga bateekawo embiranyi Ismail yagenda mu maaso n'okuba nti atasanyuka na kino ekintu na move ya Farida gyali asaze okuba nti akola era yagenda mu maaso n'okuba nti atakinga Farida kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno ke ngagamba Bruno omwana muto nnyo tasaanidde kuba nti akwasaganya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida era nga yavayo nagamba nti yes abakyala abalungi lwaki mussa ebitiibwa byabwe wansi abakyala ab'ebitiibwa lwaki mugenda mu maaso n'okuba nti mussa ebitiibwa byabwe wansi abakyala abalungi lwaki mugenda maaso n'okuba nti musa yes obulungi bwammwe wansi mpola Ismail agenda mu maaso n'okugamba nti Farida stopping okuba nti osembeza musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno ke kubanga oyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno ke apart from okuleega obunyama talina kyasobola kuwa talina kyasobola kuba nti afukasingako era nga yagenda mu maaso n'okuba nti advisinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno ke namugamba nti focusinga ku career yova kuba nti odeetinga abakyala abakulu wano nno batu yagenda mu maaso n'okuba nti maaso n'okuba nti yes mpola lugenda maaso era nga tubadde ku Twitter ku gata Instagram ne Facebook nga tulaba olutalo wakati wa Isma ne musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Bruno ke mpola Farida byonna yali abiraba ng'abeera emabbali nga byonna bitunulira nga agamba yes lulica lumu nekigwa lubadde olunaku lwa leero wali ku Spark TV yes lubadde olunaku lwa leero wali ku Spark TV ne NTV ku Serena Hotel mu kibuga ekikulu ekya Uganda Kampala tulabeko musajja mukulu the baddest blogger ngono yali wa People Power ngagenda maaso n'okuba nti amitinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Isma Olex bagenze maaso n'okuba nti bamitinga era nga nsonga nyingi zebogeddeko olunaku lwa leero bano nno tebakomye just kwogera ku byabulamu nambeera nti obange oli crush wange gwasinga obulungi era gwe nkuba buli kaseera bayogedde ku bintu ebyenjawulo bingi Isma agenze maaso n'okuba nti atotolera Farida Nakazibwe obulamu bw'abadde ayitamu watali era nga agenze maaso n'okuba nti amutotolera ebiseera akaseera akazibu kafunye
munsi za Europe especially Sweden gyewali bingi ebyogeddwako era nga tugenda kusigala nga tubikuwa apparently ngenda kusaba ekintu kimu gwabadde alina kyakola kugenda kusaba kiwumuze ogende maaso nokuba nti owuliriza omukutu guli gumu ogwa Uganda mu Kamoli ngenda kusaba blood wange ogende maaso nokuba nti osubscribe nga tusobola okuba nti tutambula ffenna mpola mpola kugambye bamutantambi kimso namwalukibe Maksud gino ogende maaso nokuba nti ononyako ku social media zange endala eziri ku Twitter nkozesa Jimso 16, Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5, atenga boda ku Facebook nkozesa Ntambi Jimso. Katugende maaso nokuba nti nkwereza mpola mpola. Now ngabe nabagambye anti Isma amukumitinga mchala mkulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe asose nasanyuka ndamugamba nti wae ndabirawa nsanyusa okuba nti nkulaba nsanyusa okulabako omukwano yegwegwe badde nide ebbanga lyonna yegwegwe badde yes ebiseera ebisinga mbadde nkulaba nga mwetwa ne Bruno K naye nga sirina kyakuddamu lunaku lwaleero ngenda mu maaso n'okuba nti nkukyaza era ne musanyufu n'okuba nti yes osobola okuba nti onkyalirako obulamu bubadde butya wotali obulamu bubadde bugenda butya. Isma ageze maaso n'okuba nti agamba Farida nti ebbanga lyonna mbadde nkulaba nga nkwegomba nga nsaba Mukama olunaku lwengenda okuba nti nkutuukako oba oliawo nkulabeko. Tekyetagisa kuba nti ofuuka mukyala wange wabula njagala nfuuke mukwano gwoyo asobole okubeerawo mu mbeera yonna. Njagala mbeere kyaliwo oyo agwosobola okuba nti okubira essimu mu ssanyu ne mu bizibu era nga njagala nfuuka kyaliwo oyo gwosobola okuba nti onyumiza ku bizibu byo. Njagala nfuuke omu ku bataano bo batayibadde nga Bruno K bw'ali. Ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti osimulawo abo bonna ababadde bakutawanya n'okuba nti ogenda mu maaso n'okuba nti bakumalira obudde. Bonna si batuufu. Nze Isma Olex nze musajja kyasinza okubeera real ate nga ndi musajja waddala. Ngenda kusaba Farida ogenda mu maaso n'okuba nti ompa chance nsobole okuba nti nkusemberera tokoma kukunkyaza ku TV wabula njagala ogende mu maaso n'okuba nti omuteeka mu mutima gwo. Njagala kufuuka nambeemu w'omutima gwo. Njagala oteeke mu mutima gwo nfuuke ekimuli ekyo kyosobola okuba nti ofukirira. Ngenda kuwa buli kimu kyenina. Isma ageze maaso n'agamba nti yadde banfubutula e Sweden naye ate nava e Sweden olw'ensonga ezimu endala nti ensi Europe yali entamye naye ate mukukomawo Uganda nagenda mu maaso n'okuba nti noonya love entuufu. Mu kufuna love eyaddala mu kufuna omukwano mu kunoonya omukwano ogwaddala nagenda kulaba nga yegwe mukyala kyasinza okubeera ow'ettabu yegwe mukyala kyasinza okubeera omulungi yegwe mukyala akyasinza okuba nti otukula yegwe omukyala akyasinza okuba nti buli kimu akirina. Ngenda mu maaso n'okuba nti kutunulira ku TV ne mu bifaananyi ebyo kwogata ne vidiyo z'okukola eza Instagram kwogata ne YouTube nga ndaba ebiso byo bambi bintu kulira bulungi bwe nkutunulira emimwa gyo Farida ogenda mu maaso n'okuba nti onsabbalaza era nga buli bwe nkutunulako ndaba ensi yange. Mukama nga bwatukwataganyisa olunaku lwaleero tebikomya kuba nti tukwatagana leero lukka wabula tugenda mu maaso n'okuba nti tulabagana n'okusigala nga tuli balugana n'okuba nti tukwatagana n'okusigala nti yes oteeka mu position y'omutima gwo. Nkugambye sagala kubeera namba 10 wabula njagala kubeera namba emu. Simulamu ba Bruno K n'abasajja abadde bakutawanya onfuule namba emu. Farida avuddeyo naye nategeeza eggwanga olunaku lwaleero nga bamistinze long time crush we era nga bino waliwo bingi nsonga nnyingi nnyo zamugeddeko. Avudde nagamba nti omusajja ono bambi alisooka omusajja ono ategerera omusajja ono asanyusa. Avudde nagamba nti omusajja ono y'omu ku basajja bakyasinza okuba nti bamuwa essanyu bwekyanga amitinga abantu omusajja ono amuwadde essanyu ery'enjawulo era nga avuddeyo nagamba nti omusajja gwe bayita Isma watabo ddala. Avudde nagamba ensi nti omusajja nga bamutwala ku social media mu mbeera za bulijjo si bwali nti Isma musajja mukakkamu, Isma musajja mugonvu, Isma musajja muwulize. However much mu kubeera nti musajja mukakkamu muwulize musajja ono agenda mu maaso n'okuba nti ate anyiiza mu nsonga ezimu oba endala. Kiteebereza okuba nti mu protein y'okuba nti bano ababiri bamitinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K akoze ekintu ky'amaanyi kubanga eva Isma abadde agezaako okuba nti attackinga Bruno K kwe kusala okugamba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida okumukyaza basobole okuba nti bamalawo obaoliawo obutakanya bwabe n'okuba nti obaoliawo naye afuna chance okuba nti asemberako omukyalo ono gwabadde yegomba okumala ebbanga. Lubadde olunaku lwaleero sala zaabwe zonna bazituseeko era nga wetwogera Isma ali mu ssanyu eritagambika. Amaze namitinga omukyala gwabadde yegomba, amaze namitinga the beautiful queen, beautiful like Michelle Obama, omukyalo ono omuddugavu naye nga watabo ddala. Emu ku bakyala abali ku nakyo atakwatanga mu kizigo yadde y'omu ku bakyala basobola okutunira n'ogamba nti
wow bali well shaped bulungi figure kyekyo smell kyekyo butunulira amaaso kyekyo ate butunulira ku mutwe buli kimu clear Farid Nakazibwe ne Isma Olex bamitinze Isma ebigambo bimubuze wabula genze maaso nokuba nti asaba mukwano mwebale kuba nti mutuwuliriza mwebale kuba nti mutuwagala mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti ebbanga lyonna mubeerawo ne mugamba nti yes Rich Boy Maxud Junior agenda kujja abeera nga tuusaako bye tusinga okuba nti twagala mpola mpola. Bye bye for now, see you when you see me.